abafamire z'abagenzi bulizi wa bannamateeka basatu okulistanira ekyo Paasi Katumba Busobozi ne Rogers Mugabe yeewokera awulirizibwa Richard ku mbuga ne Sarah Awero omuwabi wa gavumenti omukulu Jonathan Mwaganya ategeezezza kkooti nti bannamateeka b'enjuyi zombi n'okera avunaanibwa bakkanya nti obujulizi bwa Dr. Katongole Abudo eyeekebejja emirambo gino n'akola lipooti bukozesebwe mu kkooti nga yeetaze kuwa obujulizi mu bonto. Alipoota ya Dr. Katongole esomeddwa mu kkooti nga kyazuulibwa nti abaana baafa olw'okuva mu musaayi omungi olw'ebisago ebyabatuusibwako. Ono era azuula ng'emirambo gyonna gyali gisiiwusi n'okujooga nga kino kyaleetebwa ensi yatuusibwa ku baana bano. On evidence of trauma, there was a 14 centimeter long open wound on the right side of the neck, which was located at 66 centimeters from the right heel and the nape of the neck. It was long than it was deep. Obujulizi buno kkooti busigazza ng'ekizibiti. Omulamuzi aziremu okusomera okera obujulizi buno n'abukkiriza era n'abusaako omukono. Kkooti era yanjudde abawobozi baayo abagenda okuyamba okuwuliriza omusango guno okubadde Musana John, Maria Topisa Kyobijja ne alina omukisa lwekyo ono okubibirayiro omulamuzi n'abalambika ku kye balina okukola n'okugoberera. On whether they will sit through the court process and they will hear all the evidence, and afterwards, at the conclusion of the case, they will advise me. Kkooti omuddemu okumalira dakiika 15 liluzeemu oludda olwabina lwanjulira kkooti abajulizi bana nga bonna bazadde b'abaana bano okubadde Siteera, Apollo Maweteko, Gideon Nguna atendewalidde oluvannyuma olw'okunnyonnyola kkooti ebyaliwo ku lunaku olwo n'asirika. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.